Amanya nze Zaramba Vincent. Omulundi ogusookedde ddala omwaka guno nga 21 January 2025 nga tuli mu State House. Museveni lwe yayatula nti Munyarwanda. Nali ngambiwulira buwulizi abanyanda bamwesibako bagamba munnaffe n'abalala bagamba oyo Munyarwanda agamba Munyankole. Naye yagamba nti famire ye kusaidi ya kitaawe abasinga obungi bali mu mutala. Era eno mu Uganda jjajjawe Kashanku yekka ye yajjayo ti abazungu bagenda okujja. Jjajjawe Kashanku yakiyogera mu kigambo oscillation. They were oscillating obanga atambula dde eno adde eri. Kati bwe batuuka osala ensalo ye ne zimusalira eno. Naye nga famire ye bonna bali mu mutala. Abalala bali wali ng'osaze akajera badde kola akajera salient. Era nti abafuzi baawo mu mutala ye famire ya Edwin Karuje bawa muwala we Natasha. Lwaki ndese ekintu ekyo nti Obote yavunaana nnyo Museveni Obunyarwanda ng'agamba nti Museveni is a foreigner meddling in the internal affairs of Uganda. Kati ate Museveni bw'agenda mu nsiko yayina Bakagame naye yayina Rejema. Kati mu 76 nga Museveni aweereza abantu e Dar es Salaam ng'anoonya kuba yagezaako abayaaye ku street ze Nairobi naye ne bamu disappointing nga they were very indisciplined. Kati naafuna omuntu ali asomere Makerere nambuuza oyina omuntu yenna gw'omanyi. Omuntu oyo baali basoma bombi era baali bonna mu Scripture Union mu Entale nga mulema. Namugamba oyina omuntu yenna gw'omanyi yali mu byobufuzi e Makerere University wasomerayo kuba ye Museveni yasoma Dar es Salaam. Namugamba manyi. Namusuubiza okumuleetera. Yamuleetera abantu babiri. Yamuleetera Amama Mbabazi namuleetera ne Otafiire. Otafiire namuli kurutingira abavubuka basatu. I think mwe mwali Shefali naye nga muli mu Rejema owokusatu simujjukira. Ng'abajambalala hayi. Era n'abagatta ku kibinja omwali ne Salimu Sale n'abatwala 28 e Mozambique mu Frelimo ne ba training and he personally supervised them. Oko aba abantu abayita nsigo ye his seed. Kuba Nyerere n'abala bali bamugambaddemu abaweereze mu Uganda bajje bakole clandestine operations n'agaana. Era bw'akigaana yakola decision ennungi ddala. Naye Rejema erinnya lye teryali Rejema. Yali Gisa Emmanuel. Naye Museveni bwe yali Tanzania baamubuulirako nti Che bwe yajja eno ng'agenda okuyamba abakominisiti mu Zaire olwaleero DRC. Yalina omuvubuka omutuusi ayali Royo ayamulemerako ennyo. N'amulemerako ng'ali Royo nnyo. Kati bwe yafuna ono omuvubuka we bamuyitanga Gabriel Rejema. Kati Museveni bw'afuna Gisa Emmanuel Fred n'amutuuma Rejema and indeed Rejema became very royal. Era yali emu ku ppira ze ezaamuwa obuyinza n'ezaamuleetera Abanyarwanda. Kati olw'ensonga eyo nti Abanyarwanda beenyigira nnyo mu lutalo olwo ate nga ne Museveni Obote ndoza bali bakimanyi nti Munyarwanda ne kikyayisa ekintu ekiyitibwa Omunyarwanda. Kati paka essaawa ya leero buli kibi ekikolebwa ne gavumenti eno bakiteeka ku Banyarwanda. Oba oli Munyankole oba Mukigga oba Mutolo Kasaba nga mwesitana bagamba alaba Abanyarwanda alaba baki. Naye ate ekyewuunyisa eno gavumenti yesinza okunyigiriza Abanyarwanda. Yabajjako obutuuze kyekisooka. Constitution ya independence yabawo obutuuze nti buli muntu azaaliddwa wano Munnayuganda. Kati ate Museveni wajja n'akolawo constitution ye eya 95 ate n'abajjamu
babateekamu nti waliwo Abanyarwanda naye abateekamu be bali ba borderline communities Ntungamu Mpororo n'awalala ekisolo abo nabagamba bo n'okubivaako byabivaako tebakyeyita Banyarwanda naye ate ekyewuunyisa Kagame ekyo kyewuunyisa nnyo era yegenda okuba senta yaffe ey'okwogera ku bintu ebimu lwaki Abanyarwanda babeera frustrated lwaki Abanyarwanda bammibwa obutuuze Abanyarwanda sigamba munnansi wa Rwanda wabula munnauganda nga origin ye olulimi lwe ne kalicha ye byayo spouse ngera byazalirwamu Lunyarwanda ng'ayogera Lunyarwanda waliwo abantu abankubidde omulanga Buganda Kingdom abantu ba individuals mu Buganda Kingdom sikiwa nti waliyo ekintu ekisobola okusinga abantu amakulu eri Buganda Kingdom sikiwa nti waliyo ekintu ekisobola okubasingira Abaganda amakulu kubanga mwe ba custodian b'Abaganda Buganda Mukama yabakwasa Abaganda kati tewaliyo kya muwendo eri Buganda kisinga Baganda nga bwe wataliyo kya muwendo eri Baganda kisinga Buganda ne Kabaka waliwo omumbejja ayitibwa Ndagire omumbejja Naalinnya Ndagire Naalinnya oba yaliko ne musagaze Kasubyawo ez'Amasiro yatutte abamagye e Butambala asengula ebyalo yatutte mmotoka z'amagye nga zikubyeuko kusengula abantu ku ttaka mbw'alitunda ayagala okusengula abantu ab'ebyalo ebiwerako waliwo ekyalo ebyalo ebyo kuliko ekyalo ekiyitibwa e Butambala waliwo ekyalo bakiyita Kibuga Central Kawogo ne Bunyenye n'ebitundu ebiddirira waawo yaleese abamagye okusengula abantu Abaganda ku ttaka babaddeko nga tonnaba na kuzaalwa sigwe mumbejja asoose mu Buganda emabega yo waliwo emitwalo n'emitwalo gy'abassekabaka abayina abalangira n'abambejja abataatunda ettaka eryo osobola oddisangawo senga baalitunda tewandirisanzeewo bw'oba olina kyoyagala tuula n'Abaganda bajja kuwuliriza bw'oba olina kyoyagala bajja kikuwa Buganda muyina amagye wagajjeewa okolagana ne Museveni gwe Ndagire Naalinnya simanyi Naalinnya Ndagire omumbejja watutte abamagye loleza amagye e Butambala osengula abantu ku ttaka ketunaakugirayo kino ne tukiteeka wano nkubuulira abantu b'e Butambala bankubidde ate nammwe abantu b'e Butambala banne bannayuganda mwenna bannayuganda Abaganda mwerwaneko ku ttaka temugenda mu mbuga z'amateeka ensonga z'ettaka bazirwana bwe bati osooka kwerwanirira status quo esigale nga bweri tokkiriza muntu kumenya sooka omuteme ejjambi ya status quo esigale nga yayina olubale nga gw'oli ku ttaka li anti injunctions zisimanyi caveat simanyi biki ebyo bitamuze ebyo ebyamateeka bwe babiteekako bagamba nti nno status quo esigale nga bweri nga gwe ennyumba yo bagimenye nga bagamba toddamu kusaalimbirako nga bagamba sayidi zonna temuddamu kusaalimbirako paka ng'omulamuzi akoze eki wabula nga gwe ennyumba bagimenye kitegeeza gwe bagyeewo logic abeera ategeeza gwe bagyeeko toddamu kulinnyamu era ebiseera ebisinga ekyo ekiwandiiko ekyo bali batera okimenya bo ne bagenda mu maaso n'okusiba sengenge ate ng'omulamuzi agambye injunction ya kooti yagamba status quo esigale nga bweri mu bajjete yeerayiza ng'omulamuzi nga bwe yetegereza ensonga ekiro ku ssaawa 8 mu bajje n'alayira ku ssaawa 8 ekiro nga bannamateeka bamaze okutugamba nti kooti ebiyimiriza byonna
ekiro mubajje gundi n'alayira era mu ntebe y'obwa mufuti mwali kati osooka kwerwanirira nga temunnagenda mu kooti status quo bwesigalanga bweri nga gwasula ku ttaka nga gwasula mu nyumba yo era nga n'emmere ogenda mu nnimiro n'ogenda ogisima kuba status quo esanze osima emmere osigala osima emmere mbadde ndi wano abantu b'eggomba baŋŋambye nti waliwo Kazibwe abadde alina effujjo eyo eggomba wakati mu kwogera ne twogera abantu b'eggomba ne bazuukuka waliwo akasajja Kazibwe kabadde akozesa mu nnaku nga 3 emabega bakakuba omuggo ku mutwe ne bakaabya omutwe Kazibwe n'akakima n'akaziika mpola n'agulirira poliisi teyogera naye abatuuze baŋŋambye bakakuba omuggo ne bakaasa omutwe kumanyira amataka g'abantu Kazibwe n'asirika bwehe ate Kazibwe naawe waliwo abakugoberera tolaba abo abakukubye gundi abo bakubye akasajja keeyo egindi linda ebunjakko Kazibwe bwe batakunyatula mutwe ebunjakko wano mawokota nga si yenze teekawo abiri Mwami Museveni ate tugenda mwerabire nti lujja butata protest vote abavubuka abali wano olalebo mukuva alina katoyogeireko waidize ndi foot soldier ate ndi mujaasi mu magye g'enkyukakyuka ekyo nkyogera nga tikikola ki tikirumamu ndi mujaasi mu magye g'enkyukakyuka era ndi komanda abavubuka abali wano tuli kwenda egaali ya Honorable Mukuve Jamalu egaali eyo ejja kumakalukani ka Honorable Mukuve Jamalu omwe bibula yako bati mfuna endaga muntu mbe amajimaji omalo funa ndaga muntu muje mulonde batubone kimawumawu akana ko mukawulire tujja Mukuve Jamalu nga tulije bamukola ki je bamulangira ni president waife tuna be buluguyinga tuvire wantu jire kubona kaluka ifuje bakoze eki kuba tuli batambwire bigere kuba tuli ugabuge mu mwalo ogwo ayi tulina okola ki okukawerekerawo ndikwenda bakakasa kumulundi kuno gonka mwami byabakama jaba force kyotulanga mumbera yona nga bwana mwidulewa jenda babatise duzu nanye kawempe nabo ne mamba nabo ne mundu ebika bena mu kisawe nabo nabakazi abakaire emyaka je imwe nabo nabasada abazeye emyaka je imwe bamuzeeye abali wano nga bebere mu kisawe bali kwati mujja kuiba kaluka ife ngaye balese mundu balese tanka ne mundu edendegere bade muva mu kisawe akalutu akalonda ate batulanga nzina ja kumpaka we balangira ngani ba sniper bali wigulu kubizimbe aye nga tunonye buki buwanguzi bweife ndikwenda obakakasa kino omulabe gwe tulina atutya n'okusinga abalina emundu Mwami Museveni abati ino ati ina amalobozi geimu nosinga okujja mu nsiko okukola ki okulwana kienda mwetiririra abantu b'ebuluguyi kumulundi guno gwonka nenda tusuke n'erobozi litya munange ndija kwirayo nkobe his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okidi batulimba ati abantu b'ebuluguyi balonde n'alemu okidi nga mwamulonda